Omulungi atulaba nkwaniriza nnyo nate mukadde kano wetukutuusizaako alipoota y'embeera y'obudde nga tukolaganiramu ne Star TV emunyenye y'eggwanga. Omwanjuzi nze Lubega Michael. Enkuba etandise okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu era we ziweredde essaawa 3 ez'enkya ya leero. Kitugumu yabadde ewezeza milimitaazi 13 n'obutundutundu 6 so nga ate mu Arua ne Kabale lwafuuyiridde. Bwe tutunuulirako ku bifaananyi ebyo ebikubiddwa ku ggwanga lyaffe mu biseera eby'okumakya biraga nga ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi akasana kaakedde kwaka nga bwekakubaakubamu. Ate mu biseera eby'olweggulo tulaba nga mu masekkati g'eggwanga lyaffe obudde bubadde bwakiddedde awamu n'ebitundu ebyo ebiriraanye olubalama lw'ennyanja Nalubaale. Byo ebifaananyi ebikubiddwa ku ssemazinga wa Africa biraga omukuubo gw'enkuba gwongedde okusaasaanira amasekkati ga ssemazinga wa Africa ekireetedde enkuba okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Katunulireko ku mbeera y'obudde nga bwe tugisuubira olunaku lw'enkya. Tusuubira ebitundu ebyo ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale okwo kw'ossa n'obukiikakkono bw'eggwanga lyaffe okubeerayo n'oluwandaggirize so nga ate ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala tusuubira akasana okwaka nga bwe kakubaakubamu. Embeera eno esuubirwa okukyuka era olw'eggulo tusuubira nti ebbugumu mu Kotido lijja kuweereza ddala Celsius 31. Ate mu Kampala n'emiriraano ebbugumu tulisuubira okutuuka ku degrees 28. Yo mu Kabale tusuubira nti ebbugumu lijja kuweereza ddala Celsius 25. Bwe tutunulirako ku bibuga ebiri emitala w'amayanja mu Lagos, Addis Ababa awamu ne Tokyo tusuubira namuttikwa w'enkuba ng'alimu n'okubwatuka okw'eggulu so nga ate yo mu Johannesburg tusuubira nti ebbugumu lijja kutuukira ddala ku Celsius 23 ng'era obunnyogovu tukyabusuubirayo mu kibuga ekyo. Ebyo bye tusobodde okujjira mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera z'obudde nga tukolaganiramu ne Star TV emunyenye y'eggwanga n'olunaku lw'enkya tulindirire wano wokka ku Star TV.